Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Amayemba gajja mu bine by'Ekiganda mu ntegeera yaffe ya wanene Uganda y'abalubale simanya bitambo simanya biki agajja ku level agatwala ku level y'abazungu ya Illuminati. Nze njogera ne Katonda obudde bwange obusinga obungi era sometimes kasoka kubanga ku simu yange nga siteriko mba ne yawudde. Ogenda otya Magombe? Ekisookera ddala nze saayagala kugenda Magombe. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the newsroom, BTN Media. Nkwanirizaako nesse kwaniriza yenna mwebale kubeera nga ate mwekomerayo n'okubanga mutwesiga okubeera omukutu nambeemu ogukuweereza naddala amawulire ago ogosinga okwetaaga okubeera nga omanya. Nga bwe kiri nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa kyalwadda kyoba oli awo kyemwalindirira obwedda naffe kyetugenze maaso n'okubanga tukola buli lunaku olw'Essande programu emanyikiddwa ng'ensi y'emyoyo ogenda beera ng'ogifuna n'abantu ab'enjawulo abangi mubadde mumanyi Pastor Ronnie Karungi naye n'abalala bonna tugenda genda maaso n'okubanga tukolagana nabo abantu ab'enjawulo batunyumize ku nsi y'emyoyo nga bw'ebeera etambula. Omwami ono gwendeese olunaku olwaleero alina bingi ebyewuunyisa mu mbeera ey'okuba ng'eyafaako n'agendako mu Geyeena n'ayawulwa Magombe ne Geyeena n'atuukayo. Ekyewuunyisa abanene bangi mu ggwanga nga nabo bagendayo era nga yabasanga bagenda okuba nga atubuulira. Kyokka ng'oggyeko ebyo okimanyi nti waliwo omuntu nga ne bwakulaba bw'ati amanywe enkya ogenda kufa era nga ne bwakutunuulira bw'ati oliko akawoowo gwe yandiwunye perfume ng'owunya kufa. Ebyo byonna tugenda kubyogerako ye abaffe bubaka ki eri Uganda mu nsi y'emyoyo Uganda essaawa yonna waliwo akolawe. Anyway, mbandirizaako nembeebaza yenze then Beyond the newsroom subscribing ku channel liking then you sharing video eno buli omu asobola okubanga agifuna omukutu omujja then exclusive nkusaba nese kusaba yenna gendayo subscribing ate bino gye bigenda osinga okuba mukulu nkwandiriza nange nsenso okulaba sebo njagala nange okwebaza abatulaba abatulaba ku Beyond the newsroom njagala kubebazaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange bampita Pastor Kango Enjoga Abdieri ow'ensi y'emyoyo nsangibwa Matugga ekyaki bagiyita Believers on the Rock Ministries. Yesebo Believers on the Rock Ministries abakkiriza Kurwazi. Yes. Lwaki mukkiririza Kurwazi ku lukalu tekwaliko? Anti Yesu yagamba nti on that rock Kurwazi okwo olwo gwe ngenda okuzimba ekkanisa nga n'amagombe g'ensi tegayinza. Okay. Pastor Gabi. Yes sir. Ebintu bingi ebigenda maaso n'okuba nga bitambula mu nsi muno. Era nga buli omu waali yeebuuza kino kisoboka kibeera kitya bwe kiti oba ne kino kiba kitya bwe kiti. Butya bw'ojja okubeera ng'ogenda Magombe mbeera ki eyakutuusa awo? Wafaako n'olyoka ogendayo byale bitya mboozi? Gwatulaba njagala kusaba nno nti kyokola kyamaanyi nkwebaza era nkusaba oba tonna subscribinga nkweno channel kubanga nakyo kyennyini ekyokubeera ng'osubscribinga oba ng'okomentinga ng'olayikinga nakyo obeera opushinze enjiri eno omulimu guno oba ogututte maaso. Kaakati naliyagadde nsooke ntemeeteme ensi y'emyoyo eno kubanga abantu bangi bajja gigwamu nga tebagitegedde bulungi. Kakati buli kintu kyonna ekikola mu nsi kitandikira mu nsi y'omwoyo era buli kintu kyonna kyolaba kirina ensi y'omwoyo kirina omwoyo
okutandikira ku simu gy'okutte erina omwoyo ogwo gukusikiriza okubeera nga evo scrollinga. Naye ebiseera byaffe ebisinga obungi abantu bangi balaba nsi ya mubiri, ensi y'emyoyo tebagirabako. Okimanyi nti nno nze we nabeerera dda nga tuli balogo, nze nayagalanga nnyo nayewuunyanga nnyo abakyala abo. Ffe mu ssabo gye twabeeranga wabeerangayo ebintu bingi, naye abakyala banneewuunyisa nga bajja nnyo nga baagala eddagala libayita kayayaana, abasajja babayayaanire. Kaakati naffe eddagala lyo twaligabanga, naye nze nnyina ekintu kye nalaba ku ddagala liri akaseera luli nga tugigaba tetwamanyanga nga tuligaba. Naye this time around nga Katonda amaze okujja n'ankima n'antwala mu Geyeena, nengenda mu Geyeena, ebyo ebintu wembiraba nti bya ddala gye biri, ng'olumaze okutandika okwevaamu nembeera nga ngendako mu nsi y'emyoyo. Nalaba ki ku kayayaana oyo? Okimanyi nti nno nalaba kayayaana alina omwoyo gwayo baguyita kayayaana, era wobeera oguyita ogusobola oguyita n'okugamba nti jangu obeere nga buli muntu abeera ndaba abeere nga njayanira. Kati ffe ekyo kye tutaategeeranga ekyomulogo kyatusingira. Gwe we nawe nalaba channel eno njagala kugamba nti ensi y'emyoyo ya ddala, era ensi y'emyoyo yetandikibwamu buli kintu kyonna. So bwe butyo we bwali nga wayiseewo akabanga nga ndi mu kusaba n'okusiiba. Musumba, abatulaba mugenda kutusonyiwa, ngenda sooka mu driving emabega. Musumba okujjako okuyita enjogebbirira amannya g'amatuufu agaddala ag'ekikagwana. Wabula olyose n'ombuuza ekyo ekibuuzo. Amannya gange yenze Kango Enjogabyeri. Kango weddira ki? Neddirango. Ate era ndinako erinnya eddala baliyita Haruna. Eriyo Kisiraamu? Ne Qur'ani ngitegeera bulungi. Ki ekyakujja mu Busiraamu? Nalaba omusana kanjogere mu njogera ennyangu abantu gye bategeera. Nayagala nsinzeeko Katonda. Nabo bagulaba ayogera kakati ojja anyway kati soko lifestyle yo okula mu mbeera ki bakuzalira mu family etunula etya? Family yange yali family nga tuyina amasabo gaffe agasukka mukaaga ewaka amanini ludda we. Nze nzalibwa obujuuko naye twakulanga tusenguka nenyendako ekibuga nengendako emubende ye Kasanda. Ekiboga wali luddawo? Ekiboga nali ku kyalo nga bakiyita na kivudde nno mutwe gwange ekyo nno kyamabegako, naye Kajere awo munda katono nnyo Nakasagazi. Naye kati ettaka lyaffe eryo baatugobayo era ne batusengula ettaka ne tulifiirwa. Dwabulogo? Nedda gavumenti yatuuka oba neritunda bagamba ettaka twaligula. Saabitegeera bulungi bagoba ebyalo nga bina. Ate nali ndyali muto. Kakati life yaffe wetyo yali tugenda tuloga tusamira tujjanjaba abantu nga tulaba bazeeyi baffe nga beebaka ku bakazi mu ssabo, abakazi abazze okuloga nga naye naffe tubeerawo awo ng'abakongozi abaweereza eddagala n'ebintu ebirala. Yali musamize nga mulina amasabo mukaaga. Era yajjanga abantu bajjanga okubakolako ku bizibu byabwe ebyenjawulo ne bamalirizanga ng'abamu babibakako. Ate essabo mbu bajjajja omanyi bajjajja tebawemula, kati nga beebakirako abakazi nga ninaffe abaana wetuli awo munda. Kwegamba twakulira mu bulamu obwo, ekyo nekitamala. Taata wange yatuuka ajja awanga amayembe agajja mu bino ebyekiganda mu ntegeera yaffe eya wanene Uganda y'abalubaale, simanya bitambo, simanya biki agajja ku eyo level agatwala ku level y'abazungu ya Illuminati. Kasita yabitwala ku level y'abazungu ya Illuminati, kati ne ngolo bakola bamirundi ebiri, waliwo mukwano gwe yali naye bajja bamusaba omusinga omungi. Oli omusinga gwaayo bamusaba family yonna. Kati oli omusingo yaguwaayo oli omwami ye ne bamuwa bye yali ayagala obugagga ne babumuwa amasabo. Nakati alina g'amaanyi, kati n'essabo lye liri mu kalina abamanyi ebujuuka awo. Omusajja oyo asangibwa awo ebujuuka awo. Ne bamuwa ebintu bingi nnyo, ne bamukola ebintu bingi. Taata wange yakola ekyo awo bamuttira. Kasita yalemererwa endagaano n'afa. Taatawo ayingira Illuminati? Ayingira Illuminati.
bamusaba obulombolombo butuukiriza bumulema atya okuwaayo famire ye ekintu ne bamusimba kirwadde wano eno ku lubuto ne lutuuka akaseera ne lugenda nga luzimba ne lwabika naafa yavunda kati mu kuwaayo we bamugamba nti tuwe abaana bo ne famire yo n'agamba nze njagala saddaaka ng'ekolera ku nze nga nze saddaaka ne bamusaba wano eno ku lubuto kati ekirwadde nekitandika okubeera nga kimuvunza katandika nga katulututtu nekamuvunza tata naafa olwavunda afa nga naye obugagga abufunye ng'obugagga abufunye yes tata wange yalina ssente naye nkubuulira okuva yafa ssente zatufuukira omulaba atuyigga era we natandikira obulamu bwange bwatandikira okugootaana n'obulamu bwaffe okugootaana ne tubonaabona nnyo kubanga abaali baganda baffe bajja ng'ate bo baagala nnyo ssente n'okusinga yaziweerayo omusaayi kaakati waneeno nga mulina amasaba ago 6 taata azze babazze okubasawula bwabakozesa biki azini embeera eyo yali etya kitukubiremu ekifaananyi nkubuulire waliwo ebintu byetutwalanga ebintu by'okusaaga nga ggwe nnyabo oba se bali mu njuyi eyo naye ng'oli mu single room embeera weeri wano e Uganda nnyingi ng'olina n'abaana bo n'obatandika obbalaga embeera eyo nga bakyali baana bato mu ngeri oba oluusi gy'otayeyagalidde wadde nga bali bakikolanga nga bali bakyagala ekintu ekyo kyagenda nze mu kusooka nali nkitwala ize kubanga nze kyenasanyukiranga nze mu buliwo njagala nnyo ennyama kati nze ate bano abantu bebajjanga baletanga nnyo ennyama kati nga nze kinkola bulungi nga kinsanyusiza ddala n'omutima gwange gwonna okulya ennyama y'ekirogo eyabeeranga mu ssabo omwo kati nagenda nentuuka akaseera nga nange nkyagala nga kinnyumira nze nga biri ebyabwe babeeramu sifaayo olaba mbogo nga zeefulukuta nze nga sifaayo ku ebyo ate n'obwongo bwange bwali tebunnaba kubeera shaapu kutegeera kati gwotandika ddi obitegeera obimanya ofuuka omukongozi kubanga kyekyali ekintu kyetwali tutegeera okuviira ddala mu buto bwaffe ffe waffe waliyungawo ffe twali bakatuliki ewaka nga era ffe ekereziya zonna eziriraanyawo ffe abaziguliranga enzigi n'amadirisa omanyi omulogo bino ebintu tugenda eno program gyetugenda okubeera ntwogerako banyabo ne basebo egenda kutwalira mu kaakaseera okugitegeera naye nkusaba ogikwate mpolampola osobole okugitegeera kati mu nsi y'emyoyo oluggi lukola olutya oluggi luyitibwa kiggula luggi mu Luganda kati oluggi olwo omuntu mwafulumira nga ayingira era mwafulumira nga mwayita n'afuluma era mwayingira kati ne mu nsi eno ey'obuliwo waliwo enzigi ez'ebyobugagga waliwo enzigi z'ebyenfuna waliwo enzigi z'ezzadde waliwo enzigi z'okufumbirwa nga zaasibwa nga zaggalwawo kaakati ffe twabawanga enzigi taata wange yawangayo enzigi nzire nkitegedde juzi waneeno juzi yabalamu taata wange yawangayo enzigi mu makereziya ago ng'ayagala buli mulyango buli muntu ayingira mu lyango ogwo abeere ng'amunywamu omukisa okimanyi nti n'abantu abatulaba bayingira mu makanisa naye n'amaliriza nga leseyo omukisa gwe okimanyi nti abantu abatulaba bayingira mu zaakeedi z'abasajja kati kino ekintu togenda gamba wensoose kanisa oyinza ogaa tetugenda kuddayo kugenda mu kanisa naye okimanyi nti oyingira mu akeedi y'omusajja n'olekayo omukisa gwo gwonna n'okanda kulaba nti omugagga ye omwo yazimba zaakeedi mu Kampala wali kaakati ekyo ekintu yakikolanga era eddiini ey'obukatuliki esaagala mbawayire kubanga eddiini yange ne maama wange mwali yali ddiini yange omanyi okubeera omunnaddiini n'okukkiriza Yesu Kristo byanjawulo kaakati twatuuka akaseera ng'enzigi zino eno ze tuyina ng'egundi eno ekereziya nga fe abazigulira enzigi nga naye taata wange alina ebibalo era byabala lwaki agula enzigi ezo kati ate era kubanga abakatuliki nze naliko awantu wamu nga nziika nga ngenzeeko okuziika ate nekintu ekyo kyaliwo jjojjuuzi lyabalamu omanyi nze sigenda kuziika nyina ekizibu ekyo nti wembeera ngenza okuziika
mba feelinga test okufa kuli kwennyini nga nkulaba n'okulaba omanyi mu nsi y'omwoyo ekigambo kufa kiramu era osobola n'okikwatako nga bwe nsobola okukwatako bwe nti wobeera mu nsi y'emyoyo bannange omanyi oba nnyinza bawa example kirwaki muyinza okukitegeera ekintu kino nga boonalaba nti nze lumu muganda wange yajja ewaka wange nga simanyi naye akaseera ako twali tumaze okwesootinga muko ne mukyala wange mukama atandise otuwamuko ku busente obutonotono kati nga nze sifa ku kyaki nga siri mulokole nnyo nga ate siri mu katuliki nga ate siri mu lusamize kubanga ebyobusamize nali mbibaddemuko ebbanga nga kye nabuzuulamu kiri kimu nga gyokoma okusamira gye mukoma okubeera nga mwe bakasabiriza ku kyalo ng'obwavu bwa bungi ewaka nga mwabagabira abantu obugaga nga ate fe abagabira abantu obugaga abannayuganda balina embeera ezo ate njagala kubalabula bannayuganda olaba muganda wange wano waliwo pasita e Uganda pasita oyo musajja mukulu ate wenjogera kino kyengenda okwogera nawe ogenda mutegeera yagambye bannayuganda nabaga nti iffe tuli banvuma ffe ekika kyaffe kyanvuma abakkiriza ba Yesu Kristo ekika kyaffe kiba kyanvuma mbu yes mbu kyetu mbu n'olw'ensonga eyo bw'oba weddira engo nga nze bwe neddira engo omulokole eyeddira engo yenna yina wasa buwasa kubanga ebyo tebirina makulu nawa n'ensonga zaawe ez'empita ez'ekijega kubanga njagala nkubuulire mulokole wenna alaba obubaka buneeno nze saataakinga basumba ate saataakinga bukulembeze naye njagala gwe awulira ebigambo bineeno ofune endowooza bayibuli eyogera etuwa amagezi ag'enjawulo okusookera ddala lwaki ndi waneeno gwandaba kwagala kuzibula maaso go na kwagala kugamba nti oba nkozesa ekigambo kino tekiba kyaluyaaye weebereremu kiramu njagala kugamba nti weetereeze lwa nsonga nti bayibuli eyogera neega nti bannabbi b'obulimba bajja kujja ate bannyabo ne bassebo we tulaba bannabbi b'obulimba essaawa zineeno ne tulaba entalo ne tulaba ebintu by'enjawulo byonna ebitiisa kitegeeza ki nti amadda ga Yesu Kristo gagenda kutuuka ekyawandiikibwa kiri mu bikolwa by'abatume 3:19 bannyabo mwena ne bassebo abampuliriza mukkirize Yesu Kristo mwenenye ebibi byammwe kubanga amadda ga Kristo gasembedde bino ebigambo bye mbagamba tusaanidde okubikola kubanga amadda ga Kristo gagenda kujja oba tukkirize oba tugaane oba gwe oyagala oba nga toyagala agenda kudda naye kyenjagala okugamba ng'okkiriza Yesu Kristo njagala obeereko omuntu ategeera ayina ku magezi oba njogedde bubi ategeera ayina ku magezi saagala ate otandike kukola kintu ekyekisiru kiki kyosomesa ensi yo okiwulidde nti ono yeddirango ate gwe lwaki ogenda n'omuwasa bakazi baggwayo bannyabo ne baseba ekintu ekimu ku bintu ebisinga okubeera eby'omuzizo okuvoola Katonda n'okwagala famire memba wo mu maaso ga Mukama kintu kya muzizo nnyo anti bali byazaalibwa nnyina wanjawulo kitaawi wanjawulo kati kale fe Uganda yaffe kefe ggwewo olw'okuba gwe omusumba ozimba zigundi simanya ground whatever kamba buulireko ekintu kimu munnayuganda sigala ng'oli munnayuganda ate ng'oyagala ensi yo ate eno ensi gy'oyagala ne Katonda yajagala by the way okkerereza mu buwangwa n'ennono no lwaki bw'oba tokkerereza mu buwangwa n'ennono ate okkerereza mu kika kubanga musaayi gyaffe obuwangwa tobusimusaayi kakati kankubuulireko ekintu kimu kubanga singa ogamba nti obuwangwa n'ennono mbukkiriza kyewuunyisa mbukkiriza mbukkiriza naye sibukkiririzaamu lwaki ennono n'obukwakuliza obukolebwayo obukkiririzaamu kakati bana ffe bye twaliyisa ebyobuwangwa oba sitaani enkola za sitaani zeekuusa ku kirungi kwezijja ne zeekakaatika kyekiva olaba n'omuntu agenda okuyitawo musumba eyo no twetoolodde naye ng'ewantu we badde tulaga wa wano
mumaliriza obusamize yonna otrappingidde taata ayingira luminati afa mu abaana abaali abakongozi abalekawa ng'ayingidde ziri zaali endagaano ze yazikola naye endagaano naffe tugibeeramu lwakuba munange onansonyiwa naye akantu kano tugenda katuukako naye mbadde njala soke tugyewo akantu kaneeno kubanga mukama yakaŋŋambye nkagambe bannayuganda akaliwa omanyi nze njogera ne Katonda obudde bwange obusinga obungi era sometimes kasita okubanga ku simu yange nga siteriiko mba neeyawudde weyawula otya nsobola okugenda somewhere mbeera nnyo ne ku nsozi by the way n'ensozi zemuyita ez'obusamize nazo nze ntera okugendayo nembeerayo nentuulako nebakakwawo kasita olaba ensi y'omwoyo eno gye mbagambako gwe wenawe nange oyagala ogiwulira oba ogiexperiensingako ensi y'omwoyo ezimbibwa otta omubiri n'oyimusa ensi y'omwoyo ensi y'omwoyo neeyimuka kakati akantu kaneeno mbadde njagala tuleke kayisa kaleka mu kkubo kubanga mukama yakintumye nkigambe bannayuganda amadda ga Kristo banyabo ne bassebo gatambulira awantu awa wa mirundi 3 kubanga ye wa 3 waliwo ensi ez'omugaso mu kintu kino ng'ensi eyo gye tulabanga eyasiiwuusa empisa Isirairi, America eyasiiwuusa empisa ne Uganda. Gwe nawe nampuliriza amadda ga Kristo gagenda kubeerawo ate gagenda kubeera wano mu Uganda. Wano mu Uganda fa batukutte omulimu ogw'okulangira revival. Naye ekintu kino njagala tukikwate bulungi olw'okubeera nti nno Yesu Kristo ye ogamba yali tatumanyi lwaki yakola nga tuli baŋŋanda na ŋŋanda ekintu ekyo anti si ye yakola omuntu n'ekiggwa okukolebwa kw'omuntu n'amuwa omubeezi nti yoyo oliba omugamba nti ono muganda we tujja kubuuza Eva yavaawa nti bamujja mu Adamu ne bazaala ensi eno yajja etyo multiply. Kakati kamba buli omusumba yayogedde ekigambo ekyo. Omusumba yayogedde ekigambo ekyo. Erinnya lirekeeyo. Erinnya ndirekeeyo. Naye mwenna mumumanyi ayise obutambi nti abantu twewase. Mbu simanyi omuziro gwo muwase. Kyekyo kintu kikyamu. Era Katonda takyagala. Era okusinza kwekyo kye yakoze mulindirira okubonezezebwako maaso ga Katonda. Ate ebyo bigambo nga mbyogera tujjukire nti waliwo omuntu Katonda gwe yandaga omusumba nga munene gumbeera nga muzenga mugoberera kyano zange ez'enjawulo agenda kufa abeerawa. Actually kino ekintu kiringa nga kyaze emirundi 3 tugenda kufiirwa abaweereza 3 abanene. Waliwo naye abasiibudde, waliwo kiri waludi waidi naye wane waffe waliwo omu waliwo yabasiibudde omanyi mu ngeri ki yabalabyeko nnyo. Waliwo nayagala okudduka ebisiya gagende mu America gy'ababibeera babikola bino ebintu babikola bannange banyabo ne baseba bampuliriza njagala mbabuulire omanyi biswaza byewunyisa naye ate nga bituufu kubanga we naagamba waliwo omusumba omu waliwo mission yajja wano eri Uganda mu mwezi ogwo guwedde. Mission yali bweti, mission eno yali yekuusa ku gavumenti ate nga yekuusa ne mu side y'abasumba. Kati omuntu oyo yajja okulagula kyali ayagala kye kino. Waliwo nabuuza ekibuuzo ne bagamba olowooza omukazi asobola okufuga eggwanga. Ekyo nenkiteekaawo ebbali nenkireka. Kati waliwo omuntu gwe baatuuza ku ntebe ey'obukulembeze bw'obusumba ey'obusumba wanene e Uganda mu kyaki emu. Kati omuntu ono yakwatibwa ensonyi okutuuzaako omwana we ng'abantu bakola ki nga ye yakikoze kwe kusalawo aleeta omuntu n'akikola n'akimukolera. Oba waliwo antegeera begezaako okwogera? Ani oyo?
kakati waliwo ekyenyiza okuyita ekisodde kubanga nze simuyita siwabula muyita musumba eyo yonna tuvuddeyo directly kati tugende ku nsonga eri ogenda otya Magombe ekisookera ddala nze saayagala kugenda Magombe era saayagala kugenda Mugeena nze obulamu bwange nalina ekibuuzo kye nali nyina kyali kimu ekyali kiruma obulamu bwange nga kinsumbuwa nga kimazeeko emirembe nali nebuuza lwaki ffe abasinga obunaku mu nsi yonna famire yabo wemala okukyebuuza banyabo ne basebo njagala mumpulirize bulungi na sakyebuuza Katonda olwo ng'omaze olokoka oba wali tonnaba nali sinaba kulokoka ogende Magombe nga tonnaba lokoka nedda ndi mu kuzimba bujulizi kutuuka wano ino we nagendera Magombe genda maaso kakati we nayowebuuza ekibuuzo ekyo nasooka nenkibuuza bajjajja nembayita ne bajja ne twogeramuko bwe tuti nga bavaawa munnange ensi y'emyoyo nsi ya ddala era emizimu gyegiri n'emisambwa gyegiri nabayita nenjogerako nabo nanoonya engeri zonna nagenda ku basawo Abaganda ne mama Fiina yalya ku ssente zange oyo golaba zenzijja mu kipakasi mu kutoba okw'ekitalo ddala naye yaziryako nagendayo ku Musabuli saafunayo ka ansa konna era kyewunyisa yansuubiza bulungi ngenda beera mugagga obwavu bwalumanze emyaka ngeja nga bukyankalakata bwe natuuka nga ndaba binsobedde nempulira ku njiri bwe mpulira enjiri ate kyankwatako nnyo 2015 neŋŋamba nno omugezi nteekeddwa okubuuza Charlie ono yennyini yalina okumbuulira okumanya nga nze obwavu bwannuma neŋŋenda ku street nembeerako nabeerako okumala ebbanga nga bwavu we navaayo nentandika okubeera mu bulamu bwange nzeka era nabeera mu bwavu okuddako mu famire zange nga bali be baava abasembayo okimanyi ffe mu famire yaffe temuli mwadde alina n'akamotoka naye nze ngenda kugula emmotoka ate omwaka guno eyo likodi njijjewo tekuliiko abalinnya nnyonyi naye nze ennyonyi ngenda girinnya omwaka guno ekyo nakyo nkijjewo kati we nawulira nga nyina ebibuuzo bingi kubanga ewaka ffe abaali basinga eddogo ffe nga tutega ebinaanansi ffe nga tutega amatalo ffe nga tusindika amayembe nga byonna mmwe mubikola ffe nga tukolera abantu obugagga yirizi ez'okugaggawala yirizi ez'okwefuula naye ffe nga tuli mu mbeera esingayo okubeera ebubi nga baleeta embuzi ne muli ente n'ennyama ekyobugagga kitwalina twalyanga ennyama nga kyekyobugagga kyokka kye tulina kakati we nawulira nga nkikooye kasa nawulira enjiri nenga nteekeddwa okubuuza Charlie ono kubanze nali muniga sali muntu by the way nsaba olibeera ng'ofunye obudde abantu bano tubabuulireko ku bujulizi bwange obwa street n'obujulizi bwange weŋŋendera we bantwalira mu nnyanja tujja tufuna akadde tubabuulire ogenda ku Magombe n'okugenda mu nnyanja byawukana yes byawukana mbadde manyi wali ogenda Magombe obanga oyingira Luminati wagendako mu nnyanja bwe namala okubeera nedda nze nasooka genda mu nnyanja nga sinaba genda mu Magombe nga sinaba genda mu Geena nga sinaba genda mu Ggulu nasooka genda mu nnyanja kakati we mala okulokoka nze ngenze mu nnyanja nga ndokose by the way byewunyisa n'ebituufu olaba wobeera ng'onaatuuka ng'onaalaba obwakabaka bwa Katonda ekisookera ddala oteekeddwa okumwesibako omanye okumwesibako n'otabuka n'okutabuka ne bakuyita omulalu kubanga nze bagamba mpunze ate nange nali ndaba nga nange embeera gye ndi munda erabika esusse naye nga at least nina okufuna ansi eno kubanga nali sina option nga option endala nzikoze ez'obulogo nga nkakasizza bulungi nti zisobola kukola kati nga nina option yemu kunoonya Katonda kakati njampulira ebigambo sanawulira nga bagamba nti Katonda nze nawulira omusumba nga yayogera ebigambo bino wammanga nagamba mwenenye era Mukama ngambye nzije mbagambe waneeno nti waliwo omuntu Katonda gwagenda okukozesa abeere nabbi w'amawanga gonna waliwo omuntu Katonda gwagenda okukozesa
era ngambye n'okungamba ekyasinga okunewunyisa omusajja oyo yabulira enjiri naga mukama ngambye mpa oyo omuntu akadde kamu n'ekitundu by that time seba kale si zaali nyingi naye zaali nyingi okusinza gye nali kubanga nze ne mama wange yangamba okufuna akadde akawamu akafunye 217 Sitani alina ettima mukakase abadde takakwatangako ku myaka 5 mu mukaaga gy'alina. Kakati wennamala okiwulirawo ento naddirawo ebbali nenga nteekeddwa okwogera nono omusajja nengenda nemubambira ne bamuŋŋaana. Jjukira omanyi abalokole nga bwe tumanyi okwegaggaasa n'okwerinyisa levo ate we mulabanga abantu abakola enkola ezo nga pasita tatuukikako nga tosobola mutuukako manya bumanya nabbi wa bulimba. Kankubuulire omusumba oba omuweereza wa Katonda okumulabako bwereere okwogerezeganyako naye bwereere era gwe ayagala okundabako jangu ku Believers on the Local Ministries Matuma. Enzigi nzigule twogerezeganye maaso ku maaso nga sibe ebinene ebyokusimu oba wanene wondabira. Kakati omusumba oli yannema okulaba kati nenva mu buntu nemulumba n'amaanyi nemugamba sebo nnyina okulaba ntegeeza nti nalwana. Kati we yalaba nga nwanye ndowooza n'alaba nga ekitiibwa agenda kiyiwa nga nwana ate nga ndeekaana nagamba leave that man mulekajje era kasita ayogera ebigambo ebyo mulekajje neŋŋenda nemugamba mukama wa nangamba obadde ogamba kisebo ekikutuusiza kweri eserisiwuuka empisa nemugamba sisiwuusa empisa nenyina ekibuuzo kimu kyenjagala okunziramu era bw'okinziramu nga ŋŋenda. Kigamba nti Katonda gyali ayogera atya nakimbuulira nangamba gyali nampa engeri zayinza okwogeramu naze zasobola okwogeramu naawe yampa engeri 3 yangamba asobola okwogera naawe mu vision mu birooto mukolesebwa vision n'okolesebwa tebinanjawo ne mu buliwo nembiwulira nemugamba ogambye eki nemubuliwo nemugamba gwali oyogeddeko naye nangamba nali njogeddeko naye konzo kakasa nti kati nsabe ntya omugamba ajja ayogereko nange nambuuliramu engeri gyayinza okusabamu. Kati yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo nenkirowoozaako nnyo n'obulamu bwange bonna nendowooza ku kigambo ekyo nenzire waka nentula nenkirowoozaako namala naŋŋamba nno ate olina kyoli era wali badde onoonya nnyo Katonda. Awe natandikira okubeera addicted we natandikira okunyiiga nenfuna obusungu n'ekiruyi ekiyinza okwogerako ne Katonda. Awe natandikira okunoonyereza engeri omusajja nga munoonya nga tayogera ne tuyingira 2016 nga tayogera 2017 tayogera kati nentandika okubeera nga sikyalina kyenkolerera mu bulamu bwange nga naye nkolerera kwogera na Katonda. Okimanyi nti nze nabbako ne ssente naye nga njagala Katonda ayogereko nange nga nzitwala wa nabbi omu ambuli engeri gyayogeramu. wali tonneetereza gwe nze ng'omuntu sinaba kwetereza nga njagala Katonda bayirawo abantu bangi nnyo baagala Katonda ayogereko eri obulamu bwabwe naye nga tebanneetereza. Kati awo bweyo process ey'okwagala okwogerako ne Katonda wogendera mu nnyanja. Kakati buli musumba gwe nagendangako yaŋŋamba ekigambo ekya siiba saba bannange nakikola nenyingira ekisiibo nenkijja mu nnaku zino essaawa 12 nenkizza mu dulayi nga nsiiba ennaku dulayi ennaku 3 ennaku endala nensiba ennaku 2 nensiba ennaku zino eno ssaawa 12 nenziramu nensiiba ennaku 3 endala 12 ng'ate wempereza mu kyaki ng'ate akaseera ako nayingira mu kusiiba omanyi okusiiba kyekuyambako kyekino okusiba kukuyamba obutakola nnyo bibi nabutatambulira nnyo mu kwonoona wosiibako sometimes weekomako. Kati nze kikyanyambangako naye nga Katonda tayogera kati mpeza omwezi gwange ng'ogwokuna nga ndi mu kusiiba n'okusaba ng'omusajja tannyiga kigambo kyonna nenyiigawo. Kati mu kunyiigawo sitaani nantumira. Jjukira omuntu yenna nga walondibwa Katonda ne sitaani aba ajja n'akulonda. Kati wantumira
mukwano gwange omu abeera awo mu kibuga ayinawo kampani nene kuze ankubira essimu aŋŋamba kango kozi weesiriwaza wadda mu busumba nti ye badde nyina akantu kankenjagala onkolere ate nga ntawa ssente nali nzaagala kuba nali okunoonya ssente akaseera ko nali njagala genda laba Brazaloni Makabaayi bonna bammanyi nabalabako saafuna ansa kuva gye bali ansa nagifuna kuva eri Katonda gwe wenna ng'okyanoonya omusumba wo nga tonoonya Katonda zikusanze bwe ntyo nenzija yagenda najja nnone mu kyalo agenda okujja okunnona yantunulako nanga asobolako wa mulimu gwange nga nfaanana bubi nnyo jjukira nali ndi mu kusiiba ng'ate ndi mu nnaku esembayo nga nsula mu busiisira mu kyalo eyo mu Nnanansi Luweero nga gye nnimira nga mpakasa ssente nentwala mu bannabbi okundagula okumbuulira kakati we nalaba nga we yandaba yaŋŋamba kango neetaaga nkuyamba ebyaddala sikuwa mulimu ne mugamba onyamba otya naŋŋamba jangu kutwale nantwala nangulira engoye yamala okungulira engoye nanvuga yansookesa Nakwero mugayazaawo netugende w'omusawo eyasooka nze saamanya nti antwala mu ssabo naye yaŋŋamba agenda kunnyamba ampa obugagga kanendowooza oba agenda kumpayo ku kasente yanzigunda mu motoka bwe natuuka mu ssabo eryasooka olw'okuba nali nsiibye nga ndiko entiisa ya Katonda kati nze nange saakitegeera kubanga nali nsiibye naye nga Katonda talina n'ekimu kyaŋŋamba nali mukaabiridde nga talina n'ekimu kyaŋŋamba we nayingira mu ssabo omusajja nantunuulira bw'ati naŋŋamba genda oyo omufulumye kobo kiki ate jajja tombuuza mufulumye awo nenfulumawo era saafaayo nti olw'okuba nga ampise saafaayo nti olw'okuba aŋŋambye ŋŋendewa angobye nze nasigala mbitunulira butunuulizi kubanga amasawo nali nga baddemu konsigatya omusajja naŋŋamba ho eyakuloga ali ku muti akulengera kankutwalewo omuntu omulala banyabo ne basebe olwaki mbagamba ebigambo bino eno kubanga njagala osetinga obwongo bwo omanye nti Yesu gyali neggulu gyeriri ne geena gyeriri kakati akaseera bwe katuuka mu ssebo omusajja nanvuga nantwala egayaza mu tawuni era yantuusiza ku ssabo ddala naŋŋamba ono gwenkututteko ye mugezi ono gwenkututteko agenda kukolera bwe yantuusa ku ssabo kuli nanyingiza essabo omusajja yaŋŋamba fuluma oliko omuliro awo no natandika okufuna ekirowoozo neŋŋamba oba byensiiba ddala omuliro kweguli ku nze era saakikakasa nga gwe omulokolo ali eyo we bakulogedde okumala ebbanga oli naatuuka akaseera naga nti gwe mulogo kubanga oliko enjawulo gwe gy'otalaba era kyeweetaaga kwe kumanya eno ensi y'omwoyo ekola etya mu bulamu bwo ensi y'omwoyo ekulaakulana etya tulina WhatsApp group mwe tusomeseza ku bintu eby'ekika bwe kityo osobola okujoyininga WhatsApp group yaffe ne tubeera nga tukusomesaako ku bintu eby'ekika bwe kityo simanyi oba bantuukako batya mukama wange naye mujja yiiya omukulu teyambulidde engeri gye muyinza kuntuukako ekyokubiri kyenjagala okubagamba baganda bange bampuliriza we natuuka akaseera ako omusajja naŋŋamba Katonda wange naŋŋamba kati ngenda kutwala kwasembayo yankeeza ku makya nanvuga mpaka Busaabala twayitira ddala mu One Live Beach mulimu ekikubo ekisalamu bwe kiti twasalamu busazi tetwakyamaawo siwe twali tulaze twayitamu direct netuguka ku ssabo netuguka ku ssabo eryaso awo ku lukalu nga tunayingira ku nnyanja omusajja natuguzaawo amagi wabeerawo amagi ge batundanga ganjawulo natuguzaawo obuntuntu obwenjawulo embugo bugo biki ebintuntu ebyenjawulo nga bumanyi ebyekisawo ebitiisatiisa ebyamalogo ng'oli asasula nze ntunula butunuzi ngamba naye nzaani banyabo ne basiba waliwo abantu abatamanyi na be baani kuno ku kyano kuno kuliko abantu abatulaba nga ye yeewuunya naye nzaani nga buli kintu kyakwatako n'engalo ze tekiyitamu asabye nnyo nga talina ansa n'emu gy'afuna asiibye talina ansa n'emu gy'afuna
nange naliko mu kaseera ako ne mukama yanzijjamu. Kati olwo omusajja oyo akutwala omusamizi oyo omusamizi yatuwa omwana n'eryato. Omusajja yatuvuga obudde ne butandika okuwungeera nga akyatuvuga ku nnyanja okwo. Olwo nno bankwasiza amagi gange 6 ate nange ng'omutima gwange nze sina kutya mulimu nze naye ebyaddala wekyali kiyingiddemu ekyamazzi nze eryato nditya. Bino ebyawongo nali sibitya nnyo naye eryato nali nditya. Kati kyagenda ntandika okunkubakuba ne ntandika ogaana ye ngenda wa ne mbuuza naye we nalabanga ono mukwano gwange n'oguma nga nguma. Kati ate nga nkimanyi bulungi nze ke nali owa ku street ne mu ngumi nsobola okutabula engumi awo ne nerwanalwanako. Bwe ntyo nga tutuuka ku kazinga. Bannange bino ebintu bye mbagambako bya ddala ffe twali balogo naye nasanga obulogo bwe sirabangako. Omanyi obulogo nga timba eryawo yezinze bweti nkata ntumu bweti nga eyina ekibbo kyayo awo wogiteekera amagi. Kaakati munnange musajja waabwe nga baŋŋamba amagi gateeka awo mu kibbo ky'ettimba nga nsooka nkunukirizaawo ojjukira oba oteekayo weegendereza bwoti tebakola ki timba tekulya ogitya gwoba ogitya nga nteekawo magi gange timba yagatunulira butunulizi bwete yaliako n'eri nga tugenda waliwo woosookera bino ebintu byetwali tuguze eno waliko obugoye obumyufu obwa bbulaaka n'obweru ne banfumita wano eno ku ngalo n'empiso nayo ogigula ne tonyezaako omusaayi nga tonyeza buno obubonero obusatu kano ne kano bakayita batyako katulayango katukayita kasumbuusa bwe kati ne ntonyezaawo omusaayi gwange. Kati zino kando zitwali tututte ne twalawo obugoye obwo wansi awo mukala mu ngeri ey'enjawulo ne tumala tonyeza kando zineno ne zikola 5 stars. Kati ne baŋŋamba sebo wejjeemu engoye ne nejjamu engoye nzenna buswa bute. Kati ate eriyo natuukayo nga waliyo emmundu nga waliyo abalina amafumu nga waliyo ebyenjawulo. Kati mulimu nze n'endowoozaamu ne ŋaaha nga nolwemba nga naliyagadde nekyuse nga tosobola kwekyusa nga mbikola byonna byebaŋŋamba. Kaakati maliriza bantwala mu kadiba bo ke bayita ettogero baŋŋamba kati awo woba oyogerera ebyobugagga byoyagala namwo tonyezeemu omusaayi. Olwo engalo zonna bazifumise zifenyereketa zitonya butonya musaayi nga ngendamu nga namwo ntonyezaamu omusaayi nga nvaayo. Bwe navaayo nga nja ŋŋenda wa nga nja nzira nga bantwala. Kati akadiba kali ekyenjawulo kye nakalabamu bwe natonyezaamu omusaayi nalaba ebyekika kyange nalaba ebingoba nalaba abandoga nalaba ebintu bingi nga byanjawulo nga byewuunyisa. Kati awo nno kasa nalabako ku bintu ebimu nga ne kamera nali sizisuubirayo mu kyalo ewaffe ne mmanya nti ndabika waneeno wendi ndi mu kifo ekituufu nga tugenda nga bantwala ew'omukulu bamuyita Igwe omukulu era ku kazinga ke kamu ako kati liri essabo nga lirimu obuwanga bw'abantu nga lirimu ebintu ebyenjawulo ebitiise nnyo nga kateni za magumba ogenda n'obikula amagumba wegatinga n'owulira nga wenna otidde entiisa ne yeeyongera okuba ennyingi. Kati entiisa ate bwe yeyongeranga okuba ennyingi nze sayinanga solution mu bulamu. Akaseera ako maama sirina, taata sirina, abaganda bange sirina nga nyire entiisa emu Katonda. Kati ate nze gye nakomanga okutya nga ŋŋamba mukama nno waneeno gwayinza okunnyamba okwerwanako kuba natuuka nendowoozamu ne ŋŋamba muganda wa mukwano gwange ono antutte ku nsaddaaka. Kaakati mba ndi awo tuyingira mu ssabo. Bwe twayingira liri essabo lya tekinologi ssebo mukola emikolo giri ya initiation
ejo kuyingiza mu Luminati ogikola nga neri mu bibinja bya Luminati bana bakulu bakulira mu Roma ne walala mu America ne walala nga bonna bakulaba live. Kakati we malo college emikolo egyasooka ne bangamba genda okole mission esembayo ojje tukuba obugagga yali yaki kati mission esembayo bangamba buli kyensange manju njitte nengenda natuuka emanju nensangayo ebisolo bisatu nga buli kimu kiri awo naye nga kintegeera nga kindaga nti wenzita kinene nongera kutta nekiri nenwanagana nekyasooka nenumba ekyasooka nga kyo kinumba nga tekinumba kintunulya butunuliza obula kinviira buvizi nga waliwo timbe nene nga naye tenwanyisanga enviira buvizi nga edisapiyalinga negenda wali nedda wali nenzira ku ngongo edda wali nenzira ku mpologoma ngedda wali nga tenwanyisa. Kati ono omusajja nakuba ono akamana muganda ye ono omusajja ono mulangira nze waffe tewabeerangawo nabulangira tetuli na mululyo lwabalangira naŋŋamba sebo konze wangi gwani nimubulira amanya gange naŋŋamba nno mu buno obwakabaka bwaffe okimanyi oli mulangira konze mu buno obwakabaka bwammwe ndi mulangira nti ye kyokka olina nawalala wooli omulangira konze wa olyezuulirawo olibeera ng'oyagadde naye obeera oyagala waneno ffe byaffe tebikwata era tebikwatako wabula kyolina okukola kyetugenda okukola emikolo egiddako oli mulangira era entebe yo erina beera eri omanyi entebe erimu ebitiisa omanyi essabo lyennyininyini nga nze gwe bagamba mu nze ayina obeera nga ndikulira naŋŋamba naye ne banzijawo ne banzizayo musaba eri omusajja kasita yayita byayita n'alamiriza byalamiriza ne yeerumika omusayi mu nnyindo naŋŋamba naye sebo tetugenda kukusobola konze no mukama wange wali badde onkolako kubanga nange embeera yange ey'okubonabona ngikooye omusajja naŋŋamba tugenda kukusobola olina ekizibu kinene nnyo olina kyoli ekisokolomye kufa konzi kyendi nti ye buli wemba nga njagala ngezeeko okubeera nga nyingira mu bintu byo mu bulamu bwo ndaba omuliro guno omuliro guvaawa. Beyond the Newsroom wonno wennyini wetugenda obeera nga tutandikira ku episode egy'okubeera eyokubiri oba eyokusatu awo wetugenda okuba nga tutandikira nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu njagala okubeera nga mbebazaane ne Gabriel tugenda beera nga twogera bw'atuuka eyo avaayo atya asomoka atya era n'olugendo lwa Geyeena wetugenda okuba nga tudda tusibula abatulaba mba njagala kwebaza okuva mwatandikidde nga mulaba channel eno okutuusa kati era njagala mbasaba nti obeera osobola okusubscribe nga tonaba kusubscribinga subscribinga oba nga osobola okusharinga obubaka buno eno busharinge buli muntu beere nga bumutuukako era mbasaba tukwate mpola mpola tusobole okutegeera obubaka buno bwendeese. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.